Tubalizanyo basabone banyabo. Kulwa Afri Talent nzabe ki. Kato Lubwama nzabadde mpita Habibi. Era balo posts zange ku status, it's fairly well Habibi. When you Google Habibi, it means my dear friend, my dear loved one. That's how close we've been in the Kato. Twabelanga oli Kampala ne mama Nalungu ne Ssalongo. Kato oyo nga nveewa kitange n'ajja ntusule wano. Ng'alina kalungu ke n'abaggalo yakamanyi. Natusula omwo kapaliso kali 3. Naye Kato ng'akugamba nti one day we were going to make it. Nga ikyayogera. You always dream big. Nanga tujja kufuuka ab'amaanyi. Tulina kwekkiririzaamu. Netugenda okupangisa Bat Valley eyo nga tetulina ssente n'emu. Tugenda batusaba $2,200,000 okupangisa Bat Valley eyo. Ng'ejjudde amazzi. Kato oyo n'agamba nti tuyingenda kuyo nga buli kimu profesa amanyi kuyiwa mahandikowa amanyi buli kimu akimanyi. Era ne tuyiwandikowa ne tukola ne wajjula paka theatre nga bwe bugira bwetambula. He was always confident. Naga kakati Afri Talent genda muzanye ne Diamond Sembo genda muzanye tukole sente buli omu genda zitukira tugenda ku Jemima awali ya twafuna abantu 8 nenge bweru bajjudde balya n'okunywa ntubeegalirira muyingire munywe babiri muzanye ne bagaana olwo ye ali ku police officers mess bataddewo n'obutebe bamanyi tugenda kufuna abantu ng'enkumi 2 kati naffe eno bwe babula ne tudduka tumanya nti today Kato bakoze twasanga bafunye 13. But he was always that inspirational guy who would say, we will make it, let's go on. Professor Dr. Mangene, thank you so much for being here and honoring one of your pioneer students, Kato. Dr. Mangene, thank you. But you know, tunoonya tugatya ye aleta magezi today makerere tuzanye mu main hall at least abana